Hello everyone. Today I'm here to talk about how we can cleanse ourselves. Kati bagamba bannange ataani oyo yenze naalongo nalobale. How are you? Muli mutya? Mujebale bassebo ne bannyabo. Mwana muwala yampeereza message nanga naye maama obwavu nga bututta tukole tutya. In this series kwega mu misomo gino gye tugenda okusoma tugenda kulaba omuntu okola otya okuwaganya n'owaguza n'oggulira emikisa gyo. Twatunulira obulamu buno ng'omukisa lubanga lugoye lweru. Buli kiseera wabaawo ekiruddugaza, buli kiseera kibaawo. Ne lw'olowooza nti tewali era wabaawo atoms, particles, molecules obutambula mu bwengula. Obwo obufuufufuufu obujja era ne bugwa ku lugoye lwaffe. Abantu betuwangaaliramu si balungi nnyo. Just ekirowoozo obulowoozo oli okukulowooleza nti lwaki gw'oli bulungi nga ye tali, kisobola okuddugaza emikisa gyo. Oluusi tubaako bye twogera, abantu ne babifuna bubi mu kureactinga ne batuweereza negative tendencies ezo ezijja ne ziddugaza emikisa gyaffe. Kati olwaleero tugenda kulaba process ey'okubanga twetukuza okubeera nga tuggulira emikisa gyaffe. Process mpanvu, ebyokukola bingi. Omu asobola okukola ekimu n'afunirawo, omulala asobola okukola ebibiri, omulala asobola okukola ebisatu n'atereererawo. Naye nga tugenda kubiva kumu. Okusooka tunaabeko. Bannaye okunaabako kikulu. Ne tunaabako ne twerongoosa ne twetukuza. Eddagala eryambulula lingi. Okwambulula kubanga okwoza. Okwoza kuno kwoyoza olugoye nga luddugala n'olunnyika mu jiiki, omo, n'oteekamu bleaches n'ebirala byonna olabe nga oggyamu ekko kwe bayita okwambulula. Kati mu kwambulula okwo waliwo key aspects kwegamba ebikolo ebikulu mu kwambulula. Era nga mu byo tulina ebitandikirwako nga omwetango, kattaddogo, akambula, kyambuluzi, bingi ebyambulula. Kabamba maliba, namuli, waliwo ekimala empaka. Kale mu byo waliwo ebiri specific and to the point. Then ne wabaawo n'ebirala nga biri general. Kati ng'amalagala ga lumonde gambulula. Ekireka ky'olulagala kyambulula. Bintu bingi ebyambulula. Naye kati tutunuulire. Oli eyo olina gy'oli. Tosobola kufuna ddagala eryo okola otya? Atasobola kufuna ddagala eryo oyagala kweyambululako. Oli mu nsi z'ewabweru eyo mitala w'amayanja. Embeera egaanye, embeera yeekutte. Naye ng'owulira wandyagadde mu butuufu weeyambululeko. Tugenda kweyambulula naffe abali eyo. Naye kati kantandike n'abaana abali ewaka. Abali ewaka bw'oba nga olina obusobozi obufuna eddagala. Funa omwetango. Funa kattaddogo. Funa omwenge omuganda oba enkanja z'omwenge omuganda. Funa obutika obubaala. Yenga eddagala eryo. Bw'omala okuliyenga, funa emmwanyi nabayigiriza bwe tusumulula akattamuka gaako. Sumulule ttu, oggyemu emmwanyi 3. Ozoogerereko ggwe buli ky'oyagala okweyambululako. Emmwanyi 2 ziteeke mu ddagala, emmwanyi emu girye. Ng'omaze okuliyenga liteekemu emmwanyi ezo ng'oyogedde byonna ggwe by'oyagala eddagala eryo likukolere, likwambululeko, siraani, ebiteege, ebitambo. Fukamira, yogera, gamba ayi bassaalongo, ayi bannaalongo, bajjajjange mwenna. Abaayambululanga, ayi jjajjange Kawumpuli omuyego, ayi jjajjange Nabuzaana enkoto. Bakama bange mmwe bakulu mu kwambulula, jjajjange Nabulezi. Njagala eddagala lino lye ŋŋenda okunaaba. Linnyambululeko ebisiraani, ebitambo, ebiteege, ebittikatika. Obukyayi, olutwe n'ebizibu byonna ebizze bintambulirako, obutafuna, obutaganja, obutaweebwa. Byonna byonna bakama bange birinnyambululeko. Kati ng'oteekamu 2 ng'olyako emu.
Kati eriyo bano abagamba nti nze nina ekiyigo kiyonjo nnyo siina bwe nnaabiramu eddagala eryo. Eddagala likolere mu kiyungu. Likolere mu kiyungu lisengejje. Bw'omala okulikola obulungi byonna ng'obimaze, lisengejje ebinyuzi obiteeke wali mu kasasiro osigaze lino ery'amazzi kati otooleko ng'oteeka wali mw'ogenda okunaabira. Eriyo abagamba nti bannaaye nze nkola nnyo sobola kunaaba nga sinaabye sabbuuni mba mpulira nga situkudde. Sooka onaabe sabbuuni w'otukule bw'omala wenyubunguze n'eddagala eryo. Eddagala liyenga osobola oddiyenga lumu n'omanya nti nyenze lumu ngenda ddikozesaako ennaku 3. Funa amazzi go n'oyongerezaako eddagala mu mazzi muli n'onaaba. Nnaku zo 3 ng'onaaba okweyambulula ebisiraani. Tugambye tufuna eddagala eryange lyembalagiridde, tugambye omwetango tugattako kattaddogo, omwenge omuganda oba enkanja z'omwenge n'obutiko obubaala oba enkanja z'obutiko n'emmwanyi by'ebikolo 5. Kati gwe tasobola kufuna mwetango n'ofuna akambula kakola n'okateekawo okwegamba gwe gattagatta okola eddagala eryo kubanga ebikolo ebisinga mbibalagiridde ebyambulula. Eriyo naawe by'omanyi byesogeddeeko byonna byambulula gwe kasita omanya nti bikola ki byambulula. Mu kwambulula kuno eddagala litatera kukozesa buza akozesebwa on professional level. Si buli muntu nti asobola okukozesa buza naye nga gye bali abasobola omukozesa okwambulula. Kati nga nze nsobola omukozesa naye nga nze nkikola so si ggwe okukikola. Kubanga kyenjagala mumanye nti eriyo eddagala ly'ogenda okukozesa ligobe ne bajjajjaabo. Ebbuza, eggobe, ebyo bikozesebwa ku professional level, tomala gabikozesa. Wazira bino ebisigadde osobola okubikozesa. Waliwo abakozesa ekisubi ky'oku nsiko, enkata y'oku kkubo, ebyo byonna bikozesebwa ku professional level kubanga liba ligenda kwambulula ggwe ne bajjajjaabo. Kale olwaleero twogedde ku ky'okweyambulula ne tugamba nti ekikola ekikulu mu nsonga eyo mwenge muganda oba enkanja zaagwo, obutiko obubaala oba enkanja z'obutiko, ebyo bikola eri mu bajjajja. Mizimu mibi biki ebyo bwe bityo. Kaakati lino eddagala lino eryambulula era likola ng'amannya gaalyo bwe gakola ki bwe gakola. Katta ddogo bwe wabaawo eddogo lyonna eryakuteekebwako kasobola okulitta. Omwetango ne weetangirira waliwo olugobango, eddagala lingi naye ggwe funa okole nga bwe tugambye, otekemu emmwanyi ezo nga bwe tugambye, onaabe ennaku zo 3 ng'onaaba eddagala eryo. Era onoogenda okumalako ennaku ezo 3 ng'otukudde. Kaakati bw'omala okutukula obulungi ate tugenda kulaba olwo oggulira otya emikisa gyo n'oba nga ate n'emikisa giyingirawo oluvannyuma lw'okuba nti omuntu okola ki omaze okwetukuza, olugoye lwo olweru olwozezza, kati ate oluwootya kashayini kali ne luba nga lushayininga olwo omukisa gwo gwatiikirira, otandika ogguganyirwamu kati wano oli clean. Okiraba? Kakati ffe eno ewaffe kye tukola bwe mmala okwambululako nkuganga. N'enkuganga n'oba nga si buli kijja nti kigenda kukuddugaza. Kyenjagala mumanye nti eddagala eryo likola. Eriyo abantu abakozi b'eddagala n'abatali bakozi ba ddagala. Naye abantu abatali bakozi ba ddagala ebiseera ebisinga eddagala nga lino ery'okunaaba balikozesa. Naddala bw'oba nga ggwe olyefunidde. Twagambye nti w'ogenda ku nsiko okunogayo eddagala, oteekayo ku mmwanyi ne ssente ne bwe biba binusu 2 n'osaba jjajja ddungu n'osaba jjajja nnabulezi okubeera nti eddagala eryo ly'otwala ligenda kukukolera. Ni jjajja Nansikombi gye bali bajjajja bannannyini nsiko eyo. Kale tubawaayo ka ssente ne ku mmwanyi ne tumusaba nti eddagala lino jjajja lyentutte, saba ŋŋende linkolere. Kabamba maliba gwe lyonna ly'oba osobodde okufuna gwe kasita omanya nti lyambulula. Osobola okulimanya olunyereketo, ddagala lingi ku nsiko okwo erikola.
gwe ne bw'ofuna ekikolo kimu oba bibiri oba bisatu oba bina oba bitaano oba 10 liba lijja kukolera. Kale for a start tufune kye tufunye kyonna tweyambulule ennaku 3 nga tweyambulula. Tulina abakawungeezi nga tugenda kwebaka. Ne tweyambulula era bwe tumala okweyambulula nga tujja nga tutuulako awo nga tunywa ku lwendo lw'amazzi oba gali mu giraasi oba mu kikopo. Ng'ossa ekikoowe ng'ogamba ebyo nabyo mbyeyambuluddeko bannange. Awo nno nga tutandise olugendo lwaffe olw'okubeera abayonjo abagenda okufuna omukisa omuyonjo okugenda okututuusa ku kye twagala. Kale mu subscribinge, mu sharinge, mu likinge channel yaffe eno tube nga tusobola okugiganyirwamu ffenna ng'emisomo gino gitambula bulungi. Mulundi oguddako tugenda kwogera tumaze okweyambulula. Yes, omukisa gwaffe kati mweru. Tugutukuzza tutya gubeere mweru tukutuku kye tujja okuddamu okulaba. Mwebale.